njagala tuyimbe twebaze Katonda atuwadde obulamu yebale abooluganda abalungi bangi walumbe yabatwala balina misango naye Mungu we yagera ffe tumuwaki okutukuma bambi atuli balamu era ne tweyagala lwaki Mukama tuleseewo mu bangi waliwo ensonga atulwaniridde ne tuwangula balabe waliwo ensonga lwaki Mukama tusukkulumisa ku balala waliwo ensonga eyo nange kwenyimirira muwane haleluya osanidde yakuwa ompita munye yali solyo tolaberera obutedesa sewamangula. Balamusizza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza era twagala okwebaza Katonda olw'essaawa yaffe eno. Ssaawa yaffe ey'omukaaga era eddakiika zino 4 eziyise ku ssaawa 6 omwezi gwa 10 ennaku z'omwezi zo 7 2019 era nga Juliet Juko jeje zindi emabega w'omuzindaalo guno kutuusaako puroguramu yaffe n'enganzi muwanguzi yeetawanika era nga mbeebaza mwenna mbakulisaayo mu wiikendi abagiyiseemu obulungi namwe Mukama abawa omukisa ate naawe ng'olina ekikumenya omutima fiiriddwa olina ebintu by'oyiseemu bitabadde byangu mu puroguramu y'enganzi bwetyo bwetuuka omanya bumanya nti amaanyi go gagenda kubanga gakomezebwawo ate era gwakooye aweddemu essuubi naawe ali wansi ali ku kisenge naawe ke kaseera kaffe ate ebinywa byaffe okubanga bizimbibwa ate eri ggwe mukwano gwange naawe ali mu kusanyuka era ng'olina w'otuuse ng'ogamba otya nti nze wano wendi nawo neebalizaawo Katonda still mu puroguramu eno muwanguzi tawanika era w'otegerera okusobola w'okunywerera mu buwanguzi Katonda bw'asobosezza okubanga obutuukamu mu ddakiika ezifaanana bwe ziti omuwanguzi waffe tuli wamu naye era ng'agenda kubanga atubuuzaako mu kaseera awo akajja mu maaso alutuviire ku ntono mu puroguramu yaffe gw'abadde atambuza akalimi n'ogwako oba ng'olina mukwano gwe twagaana okubanga tuwulira essaawa 3 zonna nga zituggweramu fa omuntu omu yekka nga tolina mukwano gwo gw'ogambyeko abali ku 98 katonyeze 7 be bali mu central osobola okubaako munno gw'ogisindikira ate abali eyiganga ku 13 katonyeze 9 n'ebitundu ebiriraanyeewo bwe tutyo n'abali Fort Portal still n'ebitundu ebiriraanyeewo ku 96 katonyeze 0 ate Masaka n'ebitundu byonna ebyo ku 10 katonyeze 7 bwe tutyo mikwano gyaffe abalungi n'abali ebweru tetukoma wano n'abali ku online church era nga bo basangibwawa ku MCF radio 2018.caster.fm awo mukwano naffe wotufunira era mbeebaza mwenna abagolokoka ab'ebweru manyi buno obudde abamu bamuzuukuka buzuukusi abamu muli mu kunaaba maaso mwekaliikiriza okulaba nga puroguramu eno tekuyitako ddala kiri nti Katonda abawe nnyo omukisa naye era ffenna tuwangulidde wamu era twebaliza Katonda ffenna wamu tiimu Germany tiimu Saudi Arabia mwebale kubanga muzuukuse Susan Sweden mwebale kuba nti nammwe mwazuukuse dda USS ofa bannange mwenna Mukama abatwagalira buli muntu yenna ng'okiikirira eggwanga lyo tujja kubanga tukozesa tiimu otuteekerayo n'otugamba naffe kwetuli twebaza bwebaza omwoyo wa Mukama manyi nti tuli bangi sobola kumenya ono n'ono olwa puroguramu eno weekwata wangi nnyo naye mu byonna ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Katonda omulamu watali kutwala kadde kalla konna mu kaseera kano njagala tugatte engalo zaffe akaluulu ge bw'oba okalina twaniriza omuwanguzi w'olwaleero agenda kubanga atubuuzaako atubulye ne ku mannya ge ate olunaana alutuviira ku ntono z'amaaso gange gamwotabulira wenjogerera namwe munaatera okumuwulira taata tusanyusa okulaba nange okubasanga abooluganda ye mukwano gwange agulumizibwe Kristo Yesu ayiwa ekitiibwa amannya gaffe amannya gange bamita Luwaga Fred Tigo essebo Luwaga Fred Tigo
Yes. Mikono gyaffe abalungi, omuwanguzi waffe wuuyo mwami, leero nno yatutandikidde wiiki. Twebaza Katonda nti abaami mutuwadde naffe nno omukisa, era mmanyi n'olwaliro tugenda kuweebwa omukisa. Mukyala mwami Luwaga Fred, wanje oluganda. Obulamu wagenda okutandika okubutegeera wabusanga otya? Obulamu nagenda okutandika okubutegeera nali wajjajja. Bakitaffe batuzaalanga muno mu kibuga naye nga batutwala ewajjajja Buteregga mu Busiro. Kati obulamu ne mbutandikiraawo tubeere ewajjajja, tulima tulya lumonde waffe. Bulamu bwe butya awo natandikira okutegeera nga ndi wajjajja. Ye mukwano. Era nga jjajja ye yali omulabirizi waffe kutusomesa ku masomero gano aga UPE. Ebiseera ebyo waliwo essomero erimu lye nasomera baliyita Kababbi Bulondo Primary School nezikokolima gaali magi. Tonsesa nga gwe kyekyo ye yali moto yaffe. Admission fee nga tutwala busa, twala obusa kusomera okumala ekibiina, twala olukulu obuugi ne school fees 13,000. Olwo otandise piiki eyo? Olwo tutandise P1 naye nga tutuula mu muti. Twatuulanga mu muti n'akatabo kano akaabanga akasaate tungi naye nga kasalemu. Kati ticha yange ebisinga muwandiika ku ttaka naye ticha wagamba nti nonti weero ng'awo kuwandiika mu katabo kali kuba twakakekkerezanga. Gye mukwano, emyaka egyo bajja ddi? Emyaka nno si gyewala nnyo. Ndowooza era nga 9 oba 98 awo bwe watyo. 98 awo. Emisomo tandise ogikakkalabya? Emisomo tandise ogikakkalabya. Nvaawo awo tutambudde tutuuse nsomye P1, P2, P3, P4, P5, P6 ate banzijeeyo eyo. Olwo ngenze wajjajja wange omwe ye Masaka. Kati ngenda ku ssomero bali baliyita St. Joseph. Ntuuka ku baana beeri nga Bati Standard eriko waggulu boogera Oluzungu. Ffeno Oluzungu awo na maama tajjaako totegeera lwaki kukulidde wajjajja? Maama wange saamulaba nako, ekyamazima yaliyo naye naddamu okukiwulira yali afudde era twagenda kumuziika. Bambi. Kati bantutte ye wajjajja wange omulala okuva ewo ne Buteregga naye tugenze ye Masaka Kinoni. Bantutte ku ssomero baliyita St. Joseph. Mbadde ku St. Joseph, abaana bo ku St. Joseph bo boogera ku Luzungu. Kati ffe ate tetulutegeera. Kati mumanyi written? Nalwo tetwabimanya naye Katonda andokola mu mbeera eyo kuba bwe wayogeranga Oluganda ng'ate musango. Ticha ajja asomesa ku tenses. Kati waliwo present continuous tense ng'ogattako ing. Kati ing eyo n'emponya emiggo mingi kubanga we natuukanga ng'ekigambo kigenyaga coming, that ka boiling. Kati nga ndokolebwa. Ng'ologogera ebyo. Buli kimu olina okyongerako. Nina okukyongerako ing lusobole luleme butaba Luganda, lubeera at least Oluzungu olumenyefu naye nga sikubiddwa. Luzungu olwo ne ndwogerera ddala mu mbeera eyo. Nkulaba. Kati awo ne nsoma. Mu kusoma awo ne mmalako P7. Ku ssomero baliyita St. Joseph. We namalako P7 awo nga tubeera wajjajja oyo nno yali ng'alina ku ssente naye ng'ate ssente omala zikolerera kubeera fees teyali nga mungi naye nga twamalanga kulima. Kati ng'omala kulima ne bamanya nti eno ttaamu gy'owummudde ekyamazima olimyewo ekayo olimidde ddala, awo ne balyoka bakuweerayo school fees gyabanga mitwalo obanga 3 oba 4. Ebiseera ebyo ng'osobola okulima eka nga mulimira ddala, byali kulimira ddala nno. Kale nti era saali mutonyo kuba ffe twatandikanga okusoma nga tuli bakulu sibi ebino ebyakaakati. Naye ng'olimira ddala bwe kuba kusomba busa n'osomba obusente omuze obusa ne ziwera. Awo ne balyoka bakuweerayo school fees ku ssomero. P7 ne ngimaliriza. Awo emmala P7 ngitaata
nvaawo awo neeyunga ku ssomero lyali lya secondary baliyita seke secondary. Kakati mu kubeera awo ku seke secondary naye twabeeranga eno ewa jjajja. Kale ng'eno ewa jjajja waliwo eddiini naye eddiini yaliwo yali ddiini bano sapule. Nga tubeera mu ezo sapule famire waliwo n'abafaaza naye ng'ate ekiribeera ery'emmanju bayitangayo olusaalira nga tulina amasabo gali agaali gaakula ne gawola. Era ng'ebiseera byange eby'eddembe envuga mwenge kutwalayo eyo mu gundi mu masabo eyo mu bajjajja kubabuuzaako ng'era ewabairayo emikolo tugenda ebijjulo tulya naye nga nali simanyi kyebitegeeza ebiseera ebyo kuba nali nga nze njayaanira kulya. Wakulira wa jjajja azaala taata? Ene wa jjajja azaala taata yeno gye nava e Busiro. Kati eri gye ŋŋenda ye jjajja muganda wa jjajja azaala taata. Era sitiri wa jjajja. Era naye abajjajja. Kati mbeera awo tukula mu bulamu nga tumanyi kwaniriza mizimu, kusinza mizimu bwe tutyo bwe nsoma ku seke secondary awo. Kati awo n'embeera y'ebbanga bwe nabeera y'ebbanga nayo n'entuuka n'envaayo. Ate n'enkomawo eno. Kati bwe nakomawo eno ng'olwo nali mu siniya yali siniya nga yakubiri. N'empakasa ku kyalo okwo n'ennima. Waliwo omusajja omu yali azze nga ayina essomero lyasomesaako n'ennima bwe nalima ne nfunamu ssente bwe nafuna emitwalo gyali 16. Ne ŋŋamba jjajja kyekituufu nze eri gye mbadde kuba eri famire gye nali baali bayivu nnyo. Kati ne mpulira nga nange awo okusoma nkwagadde. Kati awo mu kwagala ennyo okusoma ssente zange ze nali mpakasa n'enzija Nansana. Waliwo owooluganda yali ng'abeerawo awo ne ntandika okuva Nansana ne nfuna essomero ly'enjoyiningako okutandika okusoma. Nansana mu Kampala. Naye nga bizinesi gye nakolanga ekiro nakubanga bulooka emisana ng'atemba ku ssomero. Kati awo nembeera mu bulamu bwe butyo ng'ekiro ku mwezi tukuma amataala ne tukuba bulooka ne tutabula ettaka lya bulooka wansi wa Ivory. Nga tubeera awo tukuba ettaka tukuba bulooka naye ng'ate emisana bwe ŋŋendako ku ssomero kuba nsobola ate okufuna school fees okweweerera okweriisa. Awo nembeera bulamu bwe butyo. Weeweerera olwo? Neeweeredde. Nsomye ng'ebyokusoma byo nali mbitegeera. Kati ntuuka taamu yali ya senior 4. Tutuuka senior 4. Senior 4 bwe yatuuka nenfuna ekizibu kyali tekinkwatangako. Omutwe ne gutandika okunnuma nnyo yali mu taamu ya senior 4. Omutwe ne gutandika okunnuma era kyenjijjukira twali tukola wakisha mooko. Omutwe gwannuma nengenda mu kiriniki emu ne bampa obulagala oba bampa quinine kati nembumira. Kati engeri gye nali nti nze neerabirira ng'ebyokulya sibifuna bulungi ate mize quinine. Bwe natuuka bibuuzo ekyamazima n'engweri. Oli oyina okunywa pepe emu ne sigikola. Nembeera bulamu obwo ng'omutwe ne gutandika okunnuma olwo nensoma naye nga nsoma naye nga ndi mulwadde. Nemmalako siniya 4 naye ng'omutwe gunnuma nnyo. Gwe bayita omutwe omuteezi? Awo saamanya naye gwo guli omutwe gwannumanga n'emmira empeke. Siniya 4 nenjimala omutwe ne gunnuma n'emmira empeke. Kati olunaku lumu twali tuli mu kyalo. Waliwo omukyalo omu eyajja nga tumuyinako oluganda. Omukyalo oyo bwe yajja ewaka n'atuula mu ddiiro. Ewaka twali tulinayo eddiini. Naye nga emmanju era eriyo ebirala ng'omuganda omutuufu taggwaayo. Omuganda omutuufu nga tannategeera bulungi Katonda nga tazze mutundwe taggwaayo. Emabega wabeerayo ebirala, wabeerayo ebikonge, wabeerayo bakatonda abalala. Si muganda yekka nno naye okusinga omuganda. Nze byendabye wano nga bingi. Lwakwa abaganda beetuuma byonna buli kimu kya muganda. Nkugambye. Eri emabega gwe wakalabangayo. Nga gyekali. Era ng'omulimu gwo ogw'okuweereza bajjajja. Era ne bwe watuuka ng'enera nga gwo batwalira omwenge.
olwo nze eri nabikolanga naye nga mbikola tulye ennyama tukole kijjajja yantuma genda okole booti genda wanene enkoko mugigobe eyo mugisale eyo mukole bwe muti nga ffe nze mbikola tewali buzibu kati bwe ntuuka eno nsomye siniyafo naye ng'omutwe gunnuma nnyo kati olunaku lumu naye nga mmira empeke nagenda nga mudoyo ne bampa empeke nemmiranga panado nemmira panado nga oba bulwadde kyobunnuma kati olunaku lumu twali tutudde mu ddiiro ne wajjawo owooluganda omu n'atuula emizimu ne gimwambala emizimu bwe gyamwambala tutudde tumwetoolodde muli waka eri tuli waka mu kyalo e Buterega kyava abaako kyenva ŋŋendawo nange neebuuze kyenva mugamba naye nze omutwe ogunnuma ennyo nsonga ki kyava ŋŋamba teyayogera bigambo bingi naye omuzimu gwaŋŋamba ne guŋŋamba nti waliwo empewo gwefuuwa bakukolera oluki olubugo okuva lwe yakiŋŋamba ekigambo ekyo ekigambo kyafuuka ekigambo ne kifuuka ekigambo munda munze nga mpulira ninamu amaanyi agabanja olubugo nentandika okutabukira ddala nga mmanja olubugo era olunaku lumu nava mu kyalo ndooza natambuza na bigere nennyingira mu kibuga waliwo muganda wange omu yayina kontayina eno 40 feet okugisitula egwe ku ttaka nga mmanja lubugo olwo nga gwe olwogera omuzimu kintu kinyambadde nga nange mpuliramu akategeera naye ng'ekituufu lubugo waliwo owuliramu akategeera mpuliramu akategeera naye nga sikyasobola kwekontrolinga era abasajja baali awo mu kisenyi ne bakwata baali abasajja b'amaanyi nnyo ne bankwata naye nga tebakyansobola kutuuka lwe banzikakanye ne baŋŋa tugenda leeta emizimu gisabye olubugo era enteekateeka ne zikolebwa mu famire ne bantwala mu ssabo erimu eyekyotera ne bampa olubugo bwe bampa olubugo guli omutwe lulwo ne guwona olwo nyambadde oluki kakati ate bwe nyayambala olubugo olwo ddugula obuguzi mu dduuka ne balukuwa ate kyekirutwala eri bayina abaganda bayina bye balusumikirako okukulaamiriza kati balaamiriza setaani oyo bamulaamiriza setaani oyo bamwambaza bajjajja ne bajjajjange bali ab'emabega eri abaali batambula nga bakola kuba ffe mu famire yaffe tuli balangira kati obusamize buno bwasimbira ddala eri mirandira kyawandiikibwa kiri kituukirire ekigamba mu kukungubaga 5-7 nti bakitaffe baayonoona tebaliiwo naye obutali butuukirivu bwabwe abaana be babwetise kakati olwo bwe bannyambaza olubugo buli maanyi gonna ag'ekika ne gatandika okutuula mu nze olwo ne ntandika okubeera nga nfuuse ekintu nfuuse omulala olwo ndi muvubuka nalina emyaka ndooza nga 20 olwo senior forge maliriza ekyo kikubeerawo mu vacation kati olwo ntandise okufuna amaanyi amalala gatandise okuneegattako kati olwo nga buli wendaga ninganga oba emizimu n'emisamba gyonna akuŋŋaanya obukuŋŋaanya nga gyonna giyingira mwani mu nze buli kimu kikyankalanye ntandise kulagula ekyavaamu otuula wa gy'olagulira olwo eyeewaffe ne mu kibuga muno kati olwo amaanyi ago be gannyambalanga ne gatandika okunsindika nga bwe banaakusindika nti gendako ku lusozi onoonye Katonda gendako emutunde gatandika okunsindika kati amaanyi ago gatandika okunsindika mu nsozi tutandika empolampola olubugo bamaze oddukwambaza olubugo bamaze oddunyambaza ebyokusoma obivuddeko kati otandika kunoonya lubaale mbivuddeko kati gali amaanyi gayima mu nze gagamba bano abatudde olwo nnina abantu abagoberezi bangi nnyo mu kika kubanga nga bonna beeryetaaga nga gyawogera bye baagala gigaba ssente zebakola ki ze baagala gyogera kyoyagala ogikozesa kyoyagala naye ng'ate gyogerera ku nze kati olwo gitandika okugamba tugendeko ettanda sookoleke olwo kyebayita olukuŋŋaana luno olw'okusamira wabayitanga abantu bonna oba bo abataata be bakuteerangawo ennaku tujja kutuulanga ggwe oyogere olwo eddala lye nali ntuuseko nga sikyetaaga lukuŋŋaana nga buli kanaku nnina abantu abanneegattako ono agenda yanyumiza munne nti ogiri gyogera ogiri giragula
oli alaba otudde wammwe ku kiggwa kati olwo ntandise mbeera awo nga nange sibitegeera emizimu jajjanga ne gyeyanjula nze mbadde neeyitira ttale jerere naye kati nzize nze mbadde nkola bwe nti kati nzize ntujja kukolera nga gyonna gibeera awo ntandise n'okuwanga amayembe mu myaka 20. Steepu zitandika otya ezo steepu ezo engeri gy'otandika amayembe gawanga ogategeera saamanyanga bino ebyajjanga bw'obeera mu biri ebintu byo byebikozesa gwe byo byebikozesa gwe tekyetaaga kubaako nnyo nakumanya byo byebikozesa ki byo byebikozesa gwe kati natandika nga okukola nga nkolera ku oda zaabyo ekyamazima nga n'omwana w'omuntu ontya nga toyinza nakutuula wano nange nga lino eriiso liva eno paka eno nga lyagejja ne lidda wali ligira enjaga nnywa bidomola baleetanga ebidomola by'enjaga olyazza okwebaza naleeta ekidomola ky'enjaga nentuula okwo nennywa omwenge nendyoka nywanga ebidomola bya walagi nga nnywa omwenge nga gwe tebigenda kugaggawaza naye gwe byagala kugaggawaza balala era nawe walina ekiruubirirwa nti engeri gye mbifunye nange kino kyenjagala ekyamazima bonna abantu bosinga okulaba bali mu sitaani bali mu busibe sitaani yakunoonya era weekanga bwekanze tomanya nti nja kusamira naye weekanga bwekanze ng'omulabe sitaani akulumbye kati nange neekanga bwekanze nga siina kigendererwa naye nga kati kunze nina enkovu ku lubuto enkovu eyo saamanya bwe yajja enkovu eyo nze natandika okutegeera nga njiina kakati enkovu eyo nkovu nsundo bbala nkovu eringa nga abaasala kuno ku lubuto kati enkovu eyo nga simanyi bwe yajja kakati mu nkovu eyo yennyini gijjanga gigagga oli mukama waffe olw'ensonga naliko akabonero kati nze ate ke saamanyanga nze nalaba nkovu natandika okweraba nga nina enkovu ku lubuto nga ate sina naginnyonnyola kakati nga mbeera mu bulamu obw'obusamize olwo ntandise ntendeka ate n'abasamize bajjanga eyo mu nsozi okunona ate amaanyi mu nze olwo nga ntendeka abasamize ntandika mu bitundu ebyenjawulo ngenze ku migga ngenze ku nsozi ngenze ku myalo gy'ennyanja zimujangamba nga tuli gindi n'ogenda eyo n'ojjayo ndowooza n'empeza emisambo oba ndowooza ng'omutwalo n'okusoba mukulu Luwaga bwe tujja eno mu Katonda abantu bagamba Katonda ayogera atya oli tasobola kulowooza nti Katonda akola ki ayogera naye mu sitaani tekyewuunyisa nnyo omuntu bw'agamba nti sitaani naŋŋamba ŋŋende eno ku nsozi communication yeeyo mmwe mwagitegeera mutya nti kaakati baŋŋambye ŋŋende bwe nti walootanga birooto communication yeeyo nze nayogeranga naye ng'ekintu kijja kyogerera mu nze nayogerera mu nze kati ate bwe yayogereranga mu nze nga sikoma ku kubeera nti omuntu ono ayogedde mu nze naye nga nina n'ekibbo ky'emmunyeenye nga nina emmunyeenye zino oba ozimanyi zino ezino ezaako ez'ekiro buno bino babeerako bitundu by'ekyalo tebagayita mayembe ago kati nga nina ekibbo ky'emmunyeenye kati ng'era nago googera nga wakijjawa saamanya bibbo byajjanga buzaawo lina ejja naleeta ekibbo ne tukiwanga nze mwennyini ne zijjeemu kwemu nga nange sitegeera ngeri ki gye zijja naye nendaba nga kyo nkiina ngera bw'ombuuza kino kyavawa naye nga nange awo mba simanyi naye nga zo zijja nga ndaba nti ekyo ekibbo nkikola ki nkiina kati nembeera bulamu obwo nga ndika entiisa ya sitaani bantu bakutya nga ndika entiisa ya sitaani ng'era n'abansemberera bateeka okuba nga beebo abali mu ttuluba eryo kati awo nga ndika entiisa eya sitaani kubanga sitaani yankwatanga kuno n'enfuuka omusota n'emmere ebigirigimanga eby'omusota nali sinnameranga kirevu naye nga mmezesa ekirevu kati nga ndika entiisa eyo eya sitaani nga nze omuntu oba okumusindikamu emizimu oba okukozesa kyonna kyenjagala nkusongamu busonzi ogwo omuzimu gwenjagala ne gukwambala n'okola byenjagala ng'omuntu nkulaba nga bw'obeera mu kaveera nkulaba nga bw'obeera mu kaveera
nga nsobola okulaba omuntu yenna nga bwali kikyoyagala gwe kiki bwotyo olwo baali bakusala lumanyo oba ebyo giri emizimu ejya nnyambalanga ng'olwo gye gijja jjo giba giraba omuntu kuba ye ekyamazima ye sitaani naye mwoyo kati gwo guba gusobola okulaba omuntu nga ne bw'obeera olyani nkulaba nga ali mu masuuka ekikandooza awo nga essanyu likijjudde kati ng'era mbeeraawo baganda bange ono bulufunamu akazibu ono okola ti nempanga amayembe mpanga mu ndeku menya enkoko okugulu neetambula eyo nengiteekamu ebyange gwaze bwewona n'owona byonna owulira amaloboozi byonna mpulira amaloboozi kola kino kati mu kwebaka sitaani yakoppa enkola ey'obwakatonda nti ebintu byonna katonda byakola ne sitaani yabikoppa ne sitaani yabikoppa era amaanyi ago g'obwa sitaani twagajjanga mu nsozi nga gikusindika genda mu nsozi oleete guno bwe guti gujja kukola mulimu bwe guti guno buli gumu guba n'omulimu gwagwo watuuka levo ng'ovudde ku lubaale w'ekika nga era eyo levo ya lubaale w'ekika nga nze ntendeka ate basamira nga ntendeka basamira nga sikyali bano boosanga era nga ne bwe nkusangako lubaale nga mmwegombye nga mmutwala kubanga ye lubaale eringa mbwa gye bagula ennyama gyeraga mwana wange leka lubaale ono gwe bagamba obw'ekika ow'amaanyi ennyo omuntu bw'atandika okuyingira ku leve endala ey'okunoonya emisambu essaawa yonna bino bagamba nti oba oyina egimusinga amaanyi mwami Luwaga tugenda kubanga tukomawo mu kaseera katono ebyo byonna bikubaako ku myaka 2 ku myaka awo 2 ntambudde 22 awo nkola ebyo ofuuse ow'omutawaana ndi wa mutawaana nnyo ng'era nsobola okukola kyonna katukomewo mu ddakiika ntono mukwano tovaawo leero tulina mwami n'omuvubuka mulenzi era tannaba kukula nnyo naye nga katonda alina amaanyi katukomewo mu ddakiika eziddako tovaako owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo